mbebaza ne gye mutuusaako engalo. Ntuusa okubabikira mwenna abatuuze b'omu Masanda, nze kansala Kaweesa Joseph ow'ekyalo kino. Mbategeeza akapeesa gwe mumanyi nga akapeesa yafiira mu Saudi Arabia. Omwana oyo aleetebwa mu ssaawa emu yokka, mujje mumukubeko eriiso erisembayo. Agenda ziikibwa olunaku olw'enkya Namugongo Sombi. Oyo yenna anaaziika tusaba otegezeeko omulala bw'otyo. Agenda beerawo essaawa emu yokka wano mu maka g'abakadde be. Nga nze kansala ow'ekyalo kino era kansala we mbadde mumanyi nko nti abadde muzannyo w'akapiira. Weyagendere bweru mbadde nzanya naye omupiira mu Ape Boys wano mu Masanda. Muri nyanja munange yafudde nvaako yango tubulire babiwe yayo ate yafudde ki bambi munechonywe banange yakabira wano bekayite bakyone banyabo baletwa akazikoli omugenzi Samu yagwa mu nyanja muganda wange ono bambi yafa obadde omanyiko ki Mukama Katonda nno amumuze ekisa ky'emirembe. Amina. Fenna Mukama Katonda yajulula yatuwa yajjawo. Aye Mukama ansako okusasira enju eno eyamuzeeyo ono. Enju eno nsooka ogisasira n'olw'ennaku ennyingi. Mukama Katonda amugomye ekisa ky'emirembe. Mukama Katonda fenna gye tulaga yajjawo yazzaawo. webale nnyo. Abatuuze mbategeeza nga nze kansala mwenna mujje wano maka wa maama Kapeesa. Kapeesa yafiira ebweru e Saudi Arabia atuuka mu ssaawa emu yennyini wano. Mujje mwenna mumukubeko eriiso evanyuma. Enkya waakuziika enkya essaawa 10 e Namugongo Sombi. Abanaaziika awulidde tegeezaako omulala bw'otyo. Kitalo nnyo. Nze kansala Kaweesa Joseph, kansala w'ekyalo kino Masanda. Omwami Kapeesa mwe yali asula. Era nga Kapeesa ono nali mumanyi okuva kubanga tukuze naye era nange munengera ndi kansala ndi muvubuka. Mvudde buto nga tuzanya ne Kapeesa omupiira. Kapeesa nze kye mujjukirako nga nze muvubuka abadde muto nga asomera ku ssomero lye bayita Mugwanya Summit College. Bwavubuseemu n'asalawo n'agenda ebweru kukola. Tugende mpola mpola. Mwalabagana ddi tugende mpola mpola mwalagana ddi mafuka ddi ab'emikwano webityo. Kapeesa nze okumumanya mumanyidde mu kisaawe abadde muzanyi wa kapiira omulungi. Abadde muzanyi wa kapiira ng'azanyira Ape Boys. Era Kapeesa nensisinkana naye ng'azanya omupiira practically ate nembeera wa mukwano nnyo gy'ali ng'anyumirwa nnyo omupiira guno ogw'ekizungu bwe bayita bupeesi abazungu bwe bazanya. Era nga nzanya nabwo bupeesi ndoza kwe yava naye yeetuuma erinnya eryo ly'owulira Kapeesa ng'agumanyi bulungi ng'awagira Arsenal era nga waba azanyisa ttiimu ya Arsenal. Kapeesa twayawukana mu kiseera ekitali kyawala nnyo n'agenda ebweru. Mwaliko ab'omukwano nga mbeera babiri. Nga tuzanya ffenna peesi buno bwe bakwata bwe bayita bupeesi. FIFA oyo. FIFA nga nzanya naye nange nebuuza yeetuuma atya Kapeesa ateeka okuba yasinziira ku ezo geemu. Kapeesa oyo n'agenda ebweru nakoma okumuwuliza nga nze tugenda okuddamu owulira nti yafudde. Tuli basanyufu nti tubadde bannakuwavu olw'ensonga nti muganda waffe batugamba yafa naye nga tetumulabangako. Ate yadde tuli mu nnaku naye tuli basanyufu nti akoze eki akomyewo. Tuli basanyufu yadde tuli mu nnaku naye erudda tuli basanyufu nti muganda waffe akoze eki akomyewo tumuziikeko. Nze kansala Kaweesa Joseph ow'ekyalo kino mwabadde asula. Katono nnyo. Mu moments ze mwabeeramu n'omugenzi moment gy'otasobola kwerabira. Yayagalanga nnyo okubeera kabode kanyama ng'omubiri gwaguteeka nnyo ebweru ebiseera ebisinga. Yayagalanga nnyo okubeera n'omubiri era nga mbadde mumulaba ku TikTok ez'enjawulo omubiri gwe ogulaba aguliisa agulabira bulungi. Yayagalanga nnyo omubiri omulungi okugulabirira. Kyenyinza okumunyumyako n'okwagala nnyo peesi gye bayita FIFA. Enneeyisa ye eri
abatuuze b'okukitundu oli kansala mu biseera bino we wabeerera ne Kapensa wali kansala mu biseera ebyo? Saali kansala mu biseera ebyo. Enneeyisa eri abatuuze yali etya? Nsufu nnyo, yali musajja mulungi nga buli omu amwegomba olw'empisa ze mu structure nga mulungi ne mu mpisa nga mulungi, era ogenda kukirabako abantu beetegese okujja okuŋŋaana omulabako. Omuntu yali mulungi nnyo, tebalina kye tumugamba, ate nga weewuunye muvubuka ababeera mu adolescent stage, kubanga yali muvubuka myaka 19 weewati. Okuva omubiri gwe lwekuba lwe mwategeera nti avudde mu bulamu, mwenga abantu b'ekyalo famire mwagirowooleza ki okubanga muwulira amawulire agamu nti alimu bino ate mulimu biri? Twennyika mu mitima ne tujja ne tukubagiza famire, era tubadde wamu nabo, era nga nze omu mbadde nga nze kansala mbadde mbeerawo nnyo ku famire eyo, nga mbuuza maama w'omwana ki ekimuganye, era nga nze kansala mbadde ngamba oba ssente ze zaagaana okujja ntambule mu kyalo batuwe ssente, nangamba ssente buli kimu kyaggwa dda. Abantu badde beetegefu okumusondera ssente omwana dde singa ziba kuba nga ssente ze ziganye. Mwategeera nti famire eno omuva Kapensa yafiirwa omuntu, era mwenga ekitundu nemukikakasa naddala abakulembeze. Service ki gye mbadde mu delivering eri famire eno mu mbeera ey'okubeera nga mukungubagira wamu nabo okumala emyezi 3 kumpi miramba kati? Twagezangako okujja okubasuza n'okubabeererawo. Ekiwa mukisa mulungi famire ya Kapensa badde beesobola mu byensimbi, ng'era ye maama w'omwana gaabwe kimu akisobola. Famire badde etalina kiro bakyakulya ng'ekyo kimu nga bakyemalira. Famire badde nnungi nnyo. Bwe bagamba nti Kapensa avudde mu bulamu, twategeezebwako nti wano wakumibwawo olumbe. Mwawulira mutya okukuma olumbe, era mwali musuubira nti omubiri gw'omugenzi gugenda kukomezebwawo mu bbanga ki? Twasuubira nti gugenda, ngeri gyali ebweru, gugenda kutwala ng'ennaku nga 5 wiiki olumosi, twalowooza nga wiiki, naye nekitukuba ekigo nti atutte n'emyezi nga tadda wano. Era yadde tuli mu nnaku nkugambye, n'ogenda laba ekyalo ndi mu kukikunga kijje kyerabireko ku muganda waffe essaawa esembayo, bagenda kujja mu bungi. Ngera bwogambye nti mu stages bwe tuba tukula naddala abavubuka, ate omwogeddeko birungi byokka, kintu ki ekyali kikolwa Kapensa? Omufuusi kirungi mwogerako kibi, naye ekintu ki ekyali kikolwa Kapensa mu bulamu bwo nga gwe kansala oba mukwano gwe? Banaye munansonyiwa, nnoonya ekibi kya Kapensa sikirabawo, nga sibalimbye ze nabeeranga naye nga nzanya fufa, nzo nyumirwa omupiira ne Kapensa ali anyumirwa omupiira, simulabako kibi, nga n'obeera omukubi etali acting yalinga so calm, yali easy, kyenyinza okukakasa simanyi kibi kye mugawalayi. N'oba ogenze ku ssomero lyasomerako Mugwanya Summit College, Guy yali strong naye nga ate talina mpisa mbi. Yalina omubiri naye nga talina mpisa mbi. Aleseko ku famire nga ye omuvubuka? Bagamba alinayo omwana. Bagamba alinayo omwana nga ye omuvubuka. Ate omukyala officially mbadde mumanyi ng'ekitundu? Omukyala nze gwe mmanyi omuwala tamuteekanga mu si gwe nali manyi, gwe nalabanga girlfriend we, ye waali era namubuuzaako nagamba mukwano gwange oyo lwe yafa nali nkyatinga naye saddamu kuddamu kukyatinga, kyegeeza yafa. Nga ffe tulaba TikTok zigamba gyali mulamu naye ng'ate abalala bagamba akola ki, yafa. Mu byonna ebyayogerwa ng'omugenzi avudde mu bulamu, abalala nga babiwakanya, gwe nga kansala era yali amanyi Kapensa, kiki ekyasinga okukunyiiza mu byayogerwa? Nze kyasinga okunyiiza kwe kugamba nti Kapensa tutuuse ewaabwe weewano, nga mbutuufu amaka ge batulaga mu TikTok sigalaba nkumze, buli wamu ekyalo kyonna amayumba galiwo nga manyi, naye yateeka ku TikTok nti tutuuse mba Kapensa gyali mulamu, ng'amaka gaalaga malala ne mba Kapensa bemmanyi nga walala. Ekyo kyanyiiza. Obubaka bw'owa mikwano gy'Abakapensa? Ntuuse okusaasira mikwano gya Kapensa mwenna olw'okuvibwako mukwano gwammwe omulungi. Omuvubuka nze ndi kansala wentuka okugamba nti simanyi kibi kya Kapensa. Omuvubuka yali alinga nga asitula ne ku byuma nga alina omubiri naye nga talina mpisa minti oba akube bantu bikonde. Obubaka buno mbuweereza abavubuka mwenna, mweyise ng'omulenzi ono Kapensa yadde yatuva ku maaso, twakosebwa era tuli mu kunyolwa. Tusaba Mukama muwe ekitangaala eky'olubeerera
olw'ensonga nti omuvubuka abadde mulungi gye tuli nga ffe tufiiriddwa eggwanga ate ne famire yonna ngisaasira efiiriddwako omwana omulungi. obubaka bw'obukungubaga eri famire nga tumaliriza? Nze nga nze kansala okukungubaga okwange era ndi munakuwavu nga Abaganda bwe tukola naate wekinaaba mu nsawo era nja kuvaayo mu ngeri yange yonna nga nze kansala ndi munakuwavu nnyo. Tuli ku kyalo ki? Masanda zone. Kisangibwa mu district Kyengera Town Council ekitwalibwa meeya wa Lukaga. Okay, akatalekeka. Kye kyanyizanga omugenzi mu biseera walinga naye nogaa kino kimukoze kigenda munyiiza? Ekyanyizanga omugenzi mbuliddwa sijja kulimba simanyi kwa saafubanga nnyo okumunyiiza era ng'ogyeko ggwe ng'omanyi kale ekintu kiso omunyiiza. Sijja kulimba mukama wange eyo ansa sigirina olw'ensonga saamanyanga kimunyiiza kubanga yabeeranga nnyo musirise yali musirise nnyo kale nga abeera ize nga tayiza kulaga nti asunguwadde kubanga mu kujjanga gye ndi yajjanga kusanyuka kuba we tuba tuzannya yabanga azze kuzannya mupiira pozi ng'omutemya endobo nga naye agamba nja kuddiza endobo oba ogi nti kyemmanyeko mu mupiira. Kuva bagati we mugenzi yali videographer ba cameraman ng'akuba ebifaananyi bino byabiyiga ddi nga te yali afokasinga nnyo ku mupiira? Nange kinewunyisiza nnyo bwe yagenda ebweru yayinamu embeera eyagala nnyo obufaananyi obwo era yabeeranga nnyo ne mu poketi bye ng'abeera n'obufaananyi obwo obwa design obulungi ebikopo nga biriko ekifaananyi kye yabyagalanga nkitegeza yabikolangamu ebintu ebyo. Kyobalaba bwe yagenda abyongeramu bwongezi bukugu.